obuntu bulamu, empisa, obugunjufu, obwerufu mu buweereza, okuba n'obusaasizi eri abalala kikulu nnyo eri abakulembeze. Ng'akanyola bikyako okulonda kwa bonna okwa 2021 katuuza bannayuganda obufoofofo, olwaleero Obwakabaka bwa Buganda bulambise bannayuganda ku bisaanyizo ebiteekeddwa okutunuulirwa enkaliriza okukiralagirira omusota ku abo bonna abanaba beesowoddeyo ku bifo by'obukulembeze ku mitendera egitali gimu. Bw'abadde ayogerako ne bannamawulire ku wooteeri ya Popopo mu Ndeeba wano mu kibuga Kampala, Minisita w'abavubuka ebyemizannyo wamu n'okwewummuzaamu mu Bwakabaka bwa Buganda, Oweekitiibwa Henry Ssekabembe Kiberu, asabye abalonzi okutunuulira obuyigirize, obukozi, obuntu bulamu ko n'okwewala okugulirwa bannabyabufuzi mu ngeri ezitali zimu. Kiweddeko abantu ba Buganda njagala muwulire kino. Ekiseera kiweddeko okuba n'abakulembeze aba microwave. Kubanga ekintu kiteeka buteesi mu microwave mu sekendi 3 n'okijjayo. Tetukyasobola kuba n'abakulembeze babugumizibwa mu microwave. Twagala abakulembeze abeeteeseteese obulungi abatuuse ku ddaala erikulembera abantu era nga bazze nga balina bye bagenda okukyusa. Abakulembeze abatuuse ku ddaala erikulembera bannaabo. Twagala okufuna abakulembeze abalimu ensa. Ebyawandiikibwa mu Bayibuli bina ebitugambira nti mwe muli munnyo gwa nsi, bwe muli gwamu ensa, tulirunga munnyo ki? N'olwekyo twagala abakulembeze nga muyina ensa, nga mutegeerekeka, nga nawe wennyini otegeerekeka, ng'omanyi wa eggwanga gye livudde, omanyi wa we tuli, era ng'oli mwetegefu okutulambika wa gye twagala okugenda. Twagala okufuna abakulembeze mu Buganda abategeera ensonga za Buganda nga n'ensonga enkulu eya federo tebuzeemu. Twagala abakulembeze mu Buganda abasoosowaza obuweereza so nga tebasoosowaza mbuto zaabwe. Maaso eyo nja kukoona ku mugano gwa palamenti olwo buli muntu ayagala palamenti. Tukulembeze obuweereza, tukulembeze okukyusa ku bulamu bw'abantu. Tewali kabaate nga mukulembeze yenna kujja kumutendera gonna n'okumalako emyaka 5 n'oguvaako nga woobadde tewali nkyukakyuka, nga tewali genda maaso, ng'obulamu bw'abantu tebukyuseeko, sinakindi nga basigadde bakaaba nga bali bubi. Twagala abakulembeze abeetegefu okukola, okwezimba n'okuzimbibwa abakulembeze ababaliko ku ntikko. Be bakulembeze be twagala abakulembeze abeesimbu. Olwaleero tusoomozeddwa nnyo ng'eggwanga ku nsonga y'obwesimbu. Nga bwe tuli ku nnyanja ya Kabaka mutunulire amazzi abuse, omuntu akeera ku makya nga ze ku nnyanja eno nga ze kuyoola mazzi g'asobola okutwala kuba tegagwawo. Resources z'eggwanga teziteekeddwa kukwatibwa bwe zityo. Ntunulidde bulungi etteeka enkiko zino mwe bagenda okulondebwa terisoosowaza buyivu. Kino kya bulabe. Mu ngeri y'emu asabye abo bonna abeegwanyiza obukulembeze obutali bumu okuwubako olubu lw'ekigere mu kkakkalabizo lye beevumba akafubo kuba bulijjo ndi mugezi nga mubuulire so nga n'amagezi gakuweebwa munno. Bw'obanga oli muvubuka ng'olina ekirowoozo ky'okwesimba kuba pulezidenti, naawe sina buzibu bonna n'omukulembeze yenna omulala ndi mwetegefu okutuulako naawe kuba mbaddewoko ebizibu bya Uganda mbimanyi era mbitegeera ate nina okukkiriza nti bisoboka okunagibwa eddagala. Kuba omuntu agenda otukulembera ng'eggwanga yeetaaga okusibirira entanda eng'omu, tekikukeera bukeezi n'obuguma. Eggwanga kintu kinene. Wano nno abamu ku bavubuka ba Buganda abeegwanyiza obukulembeze bw'emitendera egy'enjawulo bwe basinzidde ne basiima nnyo Obwakabaka bwa Buganda olw'okulambikibwa kuno era ne basuubiza okuba abakulembeze ab'ensa. Wa Rashida, ssentebe wa Butambala disitulikiti yaddako. Kituleese wano kubadde kulambika kwa minisita eri abavubuka ba Buganda bonna naddala ku nsonga eza Buganda nga tugenda mu kalulu akaddako 2020. Minisita tumwebaza nti atuteeseteese bulungi. Dembe Joseph, ssentebe Tulbi Lwengo disitulikiti. Nebaza nnyo minisita tulambika kwatulambise n'Obwakabaka okutwaliza awamu. Fenno tulowooza bannalwengo tubadde tusemba buli kimu emabega mu mpisa
ebyobulamu, ebyenkulaakulana, abakulembeze baffe abangi be balonda ate nga tebawa bantu ba wansi kitiibwa babalonda nga babayisaamu amaaso. Tulowooza nti kati bino bikomye, bali ku Ddembe Joseph nga bwazze agenda okubeera ssentebe omujjo wa disitulikiti y'e Lwengo. Alani Mayanja Sebunya okubiza wetukola abavubuka mu Bwakabaka bwa Buganda eyosoboddeyo okulaba nga tujjeyo jjajja mukyala Saida Bumba tumaze emyaka 25 mu constituency na Kasike North constituency. Tugamba ekimala kikola ki kimala naye mu byonna abavubuka mbasaba ki tetugenda mu byabufuzi olw'okuba onoonya mulimu. Kinajjukirwa nti Obwakabaka bwa Buganda bulina emmereso z'abakulembeze mu ngeri y'ebibiina nga Nkobazambogo, Akeezimbira, Bangawa, Kabaka Munyango, Akaliba Akendo n'ebirala, abavubuka mwe bagunjulirwa okukulembera bannaabwe okuviira ddala nga bayizi mu masomero. Kora.com Media yoje Namirimo Mary ne Muhaire Edward bibakusakidde eggulire lino. Obuntu bulamu, empisa, obugunjufu, obwerufu mu buweereza, okuba n'obusaasizi eri abalala kikulu nnyo eri abakulembeze.